If for you feel today, our musicians are promoting. They are promoting stupidity, obscenity and nudity through music. Ate music nadalaba wala njagala bogerako be kwasa music. Bala bikaba inekinto yera kyebatunda. Naye balaba nti okipackaging bulungi omuntu n'ata suspecting kuitira mu music. Otherwise, twalibadde tubasanga ku speak road. Bayimiridde bukunya. Betunda. Kakati they have found a new way of packaging their prostitution through music. Yes. Kakati okulaba nti society against yononeka. Ne audience nayo. Shiba bwata nalako bwerere bwe nakola bwata nabalaga kamene awo ne mukube ndulu. You are supporting it. Why? Mindset ya mwegenze echuka. Ntikati ebibi bye munyumirwa mukulu kasuku. Maria mundagire bajayambadde bulungi era odesa gatakinyumiddwa. Ne byabayimbe bubanga je ebiri birungi nga bye bizimba society takinyumiddwa. Shiba bwaja ngali bwerere no bwata yimba naza nalaga bulazi nakola bwata nga mukube ndulu. Akola atya. Nalaga byayina. Ne mugamba aya oyo muyimbi waffe ne sente ne musasula ne mutola. Okumaye muri basiru ne mutola na sente okweyonona. Omuntu yakoze ekyo ne mukubira mu ngalo enkyagenda kwongerako. Singa Shibaza n'obwerere bwe oyo simanyi Winnie Nwaji oyo Jasmine mbalabya abo those are the three characters benda dance be bali mukola ebintu ebi. Shiba, Jasmine, Winnie Nwaji gundi engeri gyafumbiro yagenda atuukamu Cindy yagenda atusamu kunyambala. Bwe badde ne bakola ebyo ne mukuba mu ngalo ne mukuba akalulu nga bagamba na kikubye kyekyo Ruliyaze naka half pet. Encha bwaza kivule kiddako tazza ne half pet. Tazza nayo kati azza nakanika kereri. Bwe mukuba mu ngalo nga daya gamba na kikubye. Aba mu dressing abaga kati omanyi. Akanda we yakali kati kabere transparent. Ntoya ayambadde akapale koka nayo nako kali transparent. Kagamba olabye byawa ebyomunda. Era bakube ngalo ne bakwata nakabagala kwata konti akikubye. Bwe ngenda kutunula mu bivulu ebyo wali mukolera ebyo mulimu abaana ab'emyaka 2, 3, 4, 5, 8 nga nanyene kivulu yagambye abakulu 200 abaana bato 15 sebo bwe bito bibiri oli nakola ekivulu tasobola gamba nti tukoma ku myaka eno okuyingira akugambye abato 15 abakulu 200 kati ekiro sawe emu bonna ne bajja kolaba omuyimbi okitegeera bona n'abaana ne bajja osanga abakazi abamu ayitise n'omwana ku mugongo oba ali mukonso omwana nga bwalaba Cindy oba bwalaba Shiba nga Shiba ali bukunya nga azina byazina nga n'omwana ali mukubbeere omwana oyo muyigiriza biki. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Katubanjulire Fresh Chat bakofulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4, ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 0707 nyanya 770 oba 0782 555 582. And Fresh Chat, fresh at its best. Pan-Africanist.
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Satellite Hotel Kisaasi. Very good place. Mbadde simanyi nti balina garden weziti wano. Mbadde nagendako wali wansi ku gym yaabwe ne hotelu yaabwe mbadde njikoma eno wansi. Naye it's a nice place. I've liked the setup wano mu garden. Lako ati omugagga mugambe zino entebe bazikyuse. Nja mugamba. Most times kati olaba obwo. Mbona basinga bateekawo obuuma. Noera nti baleeta buleesi. Ziremeko, you know. Yes. But it's a nice place, I think. This is a salon or it's a store? That's a store. Oh. Eri kitchen. Ndoza abaana wabagambidde bakutereako kulya. Abaana bambuzizzaako. Kitchen yaabwe eri busy. Yes. Erimu abantu nga 8 bonna bakola. Balungi, bachefu balungi. Nali nakuwa offer wano waggulu mu down wano ku gym. Ku gym ne naye kati era offer njagala ya room. Tewali mutawana. Offer bampe room. Nja kuwa. Nga wenjoyeza nzija neebakamu. Oluusi tukoowa nnyo. Ojja emisana ne weebakamu kaawo n'ogamba. You know there are those weeks or days that come. There are weeks that come when, for example, for me this week, we have shot almost 12 videos. 12 shows. On average, that is shooting like 3 videos a day. And by the time, man, your mind, you know, you sometimes you just need to rest and everything. Anyway, Ndine the Pan-Africanist. Speaker of Pan-African Parliament. Founding speaker. Founding speaker. Go founding. Go achitandika. Founding speaker Pan-African Parliament. Post Pan-African Parliament. Pan-African Pyramid. It sits here Fairway every Friday from 5 to 8 p.m. From 5 to 8 p.m. The recorded version runs on NBS every Saturday from 4 to 5. Oh. Wow. Lero nkoze bulungi lero Tuesday nabadde I was summoned by my father, my mentor in Pan-Africanism, Dr. Kayura Nkuba. Yakomyewo abeera South Africa. Kayura Nkuba yagula over 30 square miles of ranches in South Africa. Aina gold mine in South Africa, aina UK, aina Zimbabwe, kati takyabera nnyo wano. Yeah, so kati nze yandekawo ng'omwana gwa training tambuza ekintu kano kati amaze emyaka nga 5 tajja wano. So yansabona nze ogenda kumwa report. Mbadde bitambula bitya, mbadde nkola ntya, progress eri etya, nemwa report. Era anebaziza n'anyongera responsibilities endala. Pan-Africanism kati has to be fused with economics. Tulina agenda nga Abafrika okulaba nti tu championing ekyo kye tu believe nga kye kituufu. Naye ki championinga olina kuba olina na economic base nti wekyetaagisa sente oziteeka mu oziina. So sikusabiriza muzungu. Lwaki abazungu batujoze wano mu Africa? Nti Kasuku bw'ogamba njagala kusomesa abaana baddugavu. Ekibuuzo ekidawo kiri nti kati sente oziina siziina. Omuzungu agamba ngenda kwerera abaana bo. Naye abaana bo ngenda basindikira abazungu 3 mu ssomero babasomesa nze byenjagala. Mube bagenda basomesa mulimu byotayagala gwe ng'omuddugavu ebitakunyumira. So beera toyina lo eyogera. Ate nga toyina lo egamba ne kuba toyina sente, you're not funding. Bakuwa sente bakusindikira n'abantu abana. And I think that has now been the biggest problem. Exactly. Because so many things Africans want to push, but they don't have money. They don't have the economic muscle. Yes. So Kayura Nkuba ngambye kyokoze nkirabye. Naye kati njagala tutandike okwefundinga ffekka. How do we do that? Tutandike okusomesa abo abakkiriza mu Pan-Africanism. Nti temukoma bukomi kujogerako nti mujagala nnyo. Muteekemu sente is running a project twagala. Okay. Namwagadde nnyo. Yampadde lecture ya saawa 2. That's a very important message and step. Anyway, today of course as a Pan-Africanist, era tugenda kwogera Pan-Africanism. Culture. You sent me a message. You said you wanted to talk about how women dress these days in the line of communication. You feel communication is not being handled well in this country. Okweyambula kususe messages zitambula including religious leaders tobitegeera.
omuntu ali eyo yongera mukumenyeremenyeremu what exactly is your problem today? Okay, kati Kasuku ngenda kwogera mu biti ensonga nga 3 in that perspective. Esookera ddala ekwata ku ennono zaffe ng'abaddugavu, empisa zaffe. Kasuku eno ensi eno gy'olinyeeko gy'olaba eno, it is 30 billion years old. Billion makumi aga old. Humankind fe abantu twakamalako only 3 billion years. Kitegeeza Katonda yasooka n'atonda ensi eno billion 2.7 nga teri kiriko akyalowooza kyanaateekamu. Kati we are old only 3 billion years. Mu 3 billion years ezo Kasuku wabaddewo evolutions. Era ndowooza okimanyi ekyo sijenda kigenda okimanyi nti naffe abantu atandikira okubeera nkima. Bazita nkima? Monkeys. Zinjanthropus. No. Babita mu Lutoro tubita ebikuya mubita mutya? Ebikuya si nkima naye primates. No. But it's like monkeys. Yes. Nkyerabidde. So we have just evolved. Oba kitani mu Luganda nkyerabidde bannange. Kakati we metamorphose into stages. Kati era twatandika tutambula ng'ekisolo amagulu ananga emikono gye tuteeka ki wansi nga tutambula. Netanga kusituka kati tuyimirira n'amagulu abiri emikono nga gibikwata. Okitegeera? Kakati mu billion 3 ezo ezetuma zife ng'abantu. Mulimu abantu abajja abaliwo kati olwaleero bambi balowooza nti babagezi nnyo okusinga abaasookawo. Era oli bw'aba akola ekintu akolaga nti bambi ye kafulu. Nedda mukulu Kasuku. Actually abantu abaasookawo n'abaateekawo bitusanzeewo baali bagezi nnyo okutusinga yadde tebaagenda gwe mu blackboard gye mulowooza nti yesinga amagezi. Indigenous knowledge obwongo bwatondebwa nabwo ng'omuntu ate businga gano amagezi ge mujja ku blackboard. Kakati generation yaffe erowooza bw'oba olina gano amagezi ga blackboard bakusomeseza 1+1 is 2 okikute bukwasi kuramu waka bwe bagamba kiproving toyina ne formula. You have no formula. Ayaleka formula eyo ate yakusookawo naye kati oyagala kwefuula nti oli mugezi. Bwe tugenda mu math, chemistry, physics abaleeta formulas okufinding out some solutions gwe ze bakusomeseza olwaliro oyagala kulowooza nti obasinga amagezi. Kyetuliko kati. Kyetuliko ate nga bo tebaliiwo baagenda naye bakulekera buli kimu bakitadde mu nkola. Kati society yaffe kikyekola eri mu kumenyawo naye buli kyemenyawo etondawo argument eyebalaga nti bo bategeera nnyo. Ennono zaffe ng'abaddugavu ensi yonna civilization started from Africa. N'okutonda butonzi omuntu yatondebwa yali muddugavu. Kati bano abazungu bonna buli omu yenna avudde mu ki nga bwe ngambye nti bazze bakyuka naye nga bava mu baddugavu. Kitegeeza abaddugavu ffe twasooka mu nsi muno 3 billion years ago ffe twasooka mu nsi tuli bagezi nnyo. Naye ffe abali wano abali olwaleero ate si ffe abasinga amagezi abasooka nago nedda. Wabula tujja ne tukola bye tukoze we pass on naffe ne tugenda. Nawe oli wano olwaleero Kasuku live enkyo ojja kufuugirikewo omulala zatandikiraawo. Bw'atandika kukola Kasuku live tekitegeeza nti yakusinga amagezi gwe teyina amagezi amangi nnyo agasobola okugitandikawo ono aze n'agisanga weeri. So this is the world. Ensi eno ffe abaliwo wano tuleme kwefuula nti tuli bagezi nnyo. Nedda abaagisookawo batusinga nnyo amagezi emirundi 10 naye waliwo ebintu bye baaleka bategese ku lw'ensonga okukuuma ennono zaffe. Olwaleero bw'otunula music industry mu Uganda, kanjogere ku Uganda, abayimbi bw'olaba abayimbi abaasooka generation eri abaasooka okuyimba ba Paul Kafeero ba Fred Sebata nyongerako amannya amalala okubanga bamanyi Joanita Kawalia Mariam Ndagire banyawo. Okay, kati bwe tugenda mu nsi endala ez'ebweru yogera ku Lucky Dube yogera ku Bob Marley Brenda Fassie Chaka Chaka yogera ku Michael Jackson. Abantu abo
bayimanga music naye nga music alina ekigendererwa tebafanga gayimba bayinga music bw'owuliriza message olina kyoyiga era kyoyiga ekyo tekikuza mabega kikuza mu maaso. I want you also to realize this part. It is very important. And it is not just a matter of learning something from the music. What impact does it have on society? What has been sung? Yes. You've heard the message. Yes. What do you learn from it and what impact does it have? And it must be positive. It must be positive, not negative. Yes. Kina kyongera ku society okukulakulana n'okukuuma ennono n'empisa zaffe ng'abaddugavu. Kyobula laka Dube mu myaka gya apartheid mu South Africa. Olowooza talina bigambo ebirala byakwogerako yayimbanga against apartheid only. Apartheid ayimba obumu different colors one people. Okitegeera? Emisolo bwe gyayita nagamba naye I pay my taxes bulungi naye onkoledde ki gwasoloza omusolo. Taxman. Yes. Wali ayimba apartheid. Nabano bachakachaka. Naba patishange. Bonna bayimba ku kizibu ekiriwo kati kye bayimbako. Toloza nti bayimba birala bya kuyimbako. But at that moment that was the societal problem. Nga they had to use art, God given art, or addressing a problem eriwo. What do we see today? Uliriza music wa Uganda olwaleero mukulu Kasuku. Owuliriza abaana ebintu bye bayimba ofumitirizeemu society from today nga tugibakwaza ne tugibalekera obona okoma Kasuku after 50 years n'osanga society eri ku nnono z'abaddugavu eri ku mpisa z'abaddugavu bayimba ebimba biri vulgar tebina message tebina gyebiza nsi tebina gyebiza baana baabwe wabula bafagayimba n'agamba nkubye hit ogikubye abantu bajuliza erimu ki kiki ekirimu kakata tebo kigenze ku female artist ate ne bajoronga ne bakamala nayimba oluyimbi lwa Busegu n'atakomaawo n'agatako n'ebikolwa tunulira video z'abayimbi abawala ali bwerere bukunya ali mbu ye talent gyayina ali mu kuyimba kwe agase mu vulgarity obscenity olina aja ku stage ali mu kawale kokka k'omunda costume oba yeyo costume anti yeyo costume gwenga bwogiyita naye costumes n'engoye ze twambala tuzambala okusinziza society mwe tuli nawa we tugenda mukulu Kasuku tewali akugana kwambala ndaweeyo yokka boxayo tewali akugana nenikayo oba n'okubeera ddala obukunya tewali akugana dembe lyo ekikulu kiri nti oli bukunya where are you? Bw'oba oli muwala oli bwereere mu nyumba yo mu kisenge kyo tewali musango no problem eri nti bw'okwata esimu yo noweekwata obwereere bwo n'obuteeka ku mutimbagano that is a problem oyina issue awo yes eyo ye problem kubanga mukulu Kasuku eri ebadde privacy yo tewali akuyingirira kola by'oyagala bw'okwata esimu n'okapitalinga obwerere bwo n'obuteeka ku mutimbagano kati oyingidde mu space ya public eyo mu Africa specifically eyina the do's and the don'ts according to our norms and traditions fe mu Africa tetutambula bukunya obeera bukunya ne bbaawo oba ne mukyalawo mwekka babiri mu kitanda kyammwe naye omuntu eruma if someone told you that now times have moved the argument you're raising is no longer relevant. It's old. Does it hold water? Tuli mu bikadde. It doesn't hold water. You know why? Why? Kasuku, every time moves and things change, they must change to your advantage, not to your disadvantage. But if it is changing to your disadvantage, fight it. Because it is going to erode your existence. So siganye, time is evolving. Time etuka. So as time changes, it could change with the introduction of a mobile phone, which is important to you, a laptop. So not people doing nude videos. Kati time yachuka,
mu biseera byazinza siropas tebalina eno technology Yes, siwe kiri tebagiina. katugiina Yes. you are using it correctly, you are adding value. Yes, you agirese naye agirese for economic empowerment ye okufunamu naye nanga agikozesa omuddugavu ndina ku making sure nonya engeri gye ngikozesaamu to my advantage nfune sente ate nzimbe my existence nga nkozesa simu That I can call Irumba, we can communicate. nga bwe tukoze. Yes. Naye sina gikozesa okwe destroying nze kennyini kiringa omuntu banakwasa emundu wano nti weekube naawe niweekuba obeera musiru emundu nze gikozesa okuba abalabe bange so si kwekuba bw'okozesa essimu eno n'otunda obugwenyufu ng'oli muddugavu oli muwala n'otunda obugwenyufu ku social media you are using the gun to shoot yourself and you are saying times have changed we are in a modern world my foot modern world gibeeremu nga okola ebyo ebigenda ku protecting nga okubeeramu abazungu bye baleese mu Africa bwe tabirwanyisa we are going to be in tugenda kuba swapped up nga tutukyaliwo we are going to be inherited nga toliiwo nga toliiwo tebakulabawo toliiwo kyebakuleetera kyotwala kyebakuleetera tobuuza lwaki omuzungu akuleetedde ensimu okukola sente n'okumanga sure byayagala mu Africa bikolebwanga muyitira wano naawe olina kumakinga sure omuzungu byayagala mu Africa nga tebikuyamba obirwanyisa ng'okozesa eno Esimu yenyini gyakuwadde. Kadi for you feel today our musicians are promoting. They are promoting stupidity, obscenity and nudity through music. Ate music nadala abawala njagala bogerako bekwasa music balabika balina ekintu ekirala kye batunda naye balaba nti okipaketinga bulungi omuntu n'atamu suspecting kuyitira mu music otherwise twalibadde tubasanga ku speak road bayimiridde bukunya betunda kakati they have found a new way of packaging their prostitution through music. Yes kakati okulaba nti society egenze yononeka ne audience nayo shiba bwata n'alaga obwerere bwe n'akola bwata n'abalaga kamena awo ne mukuba enduulu you are supporting it. Why mindset ya mwegenze ekyuka nti kati ebibi byemunyumirwa mukulu Kasuku Mariam ndagire bajayambadde bulungi era odesa gatakinyumiddwa ne byabayimbe bubanga gye ebiri birungi nga bye bizimba society takinyumiddwa shiba bwaja ngali bwerere no bwata yimba naza nalaga bulazi nakola bwata nga mukuba enduulu akola atya nalaga byayina ne mugamba ayaya oyo muyimbi waffe ne sente ne musasula ne mutola okumanya muli basiru ne mutola na sente okweyonoona omuntu oyo akoze ekyo ne mukubira mu ngalo enkyagenda kwongerako singa shibaza n'obwerere bwe oyo simanyi Winnie Nwaji oyo Jasmine mbalabya abo those are the three characters benda badanti be bali mukola ebintu ebi Shiba Jasmine Winnie Nwaji gundi engeri gyafumbirwa yagenda akyukamu Cindy yagenda atusamu kunyambala bwe bata ne bakola ebyo ne mukuba mu ngalo ne mukuba akalulu nga bagamba nakikubye kyekyo luliyaze n'aka half pet enkya bwajja kivule kiddako tajja ne half pet tajja nayo kati ajja n'akanika keereri bwe mukuba mu ngalo ng'addayo agamba nakikubye abamu dressing nga bagaa kati omanyi akanda we yakali kati kabeere transparent ntoya ayambadde akapale koka naye nako kali transparent kugamba olabye byawa ebyomunda era bakuba engalo ne bakwata nako abaagala kukwata konti akikubye bwe ngenda kutunula mu bivulu ebyo wali mukolera ebyo mulimu abaana ab'emyaka 2, 3, 4, 5, 8 nga nanye nekivulu yagambye abakulu 200 abaana bato 15 sebo bwe bito bibiri oli nakola ekivulu tasobola gamba nti tukoma ku myaka eno okuyingira akugambye abato 15 abakulu 200 kati ekiro saawa emu bonna ne bajja kulaba omuyimbi okitegeera bonna n'abaana ne bajja osanga abakazi abamu ayitise n'omwana ku mugongo oba ali mukonso omwana nga bwalaba Cindy oba bwalaba Shiba nga Shiba ali bukunya nga azina byazina nga n'omwana ali mu bbeere omwana oyo muyigiriza biki gwe nanyini kivulu society kijozimba enkeera I have had so many people stupidly saying abantu abakulu banange omulembe guno gwononese nnyo nti eno generation yononese nnyo always njagala n'obakuba mpi abaana abato bano ebintu bye bali mu kukola bogamba yononese babijjeewa
babiyigirawa golo mukubikola bakola ku TV bakulira ku radio yimba enyimba ezo ne bakola mu bivulu enkyo omwana bwakola ekintu kye kimu gwe kyobadde okola omwana omuntu mukulu ogamba kana kononese kankwejo okolabira lumu nalaba Shiba Cindy yali wano ku bale emu wano ne Bukoto wano ebukotaawo sawa nga mukaga gwekiro nga tanajja ku stage ne wajja wakawala katoka myaka mitonotono ne kayimba ne kayimba naye nga amazina gekaze na gali seductive ojukira bulungi nti Cindy yajja namuja ko microphone amugoba. You remember that incident? Bwe yamugobawo era abantu ne bamwebaza nnyo era naye nagamba nkikoze because ndabyo omwana byazina engeri gyazina mu amazina nenge gyayimba mu simyaka gye alinde atuke ku myaka gyange nze mbikola kubanga nze manyi buli kikyenkola ekikola kye kitegeeza okitegeera omwana yali azina bubi nnyo naye Cindy yaliwo ku stage ng'azina ng'ono omwana atudde mu audience amulaba we yagenda ku break bategese b'ekivulu ne bagamba katikana ka break katuletewo ki omwana bajja n'azina ddala amazina ga Cindy abadde akola ki abadde aliwo azina kati ate Cindy najja n'amuja kamefu n'amugoba okitegeera kakati Cindy ayagala kulaga nti wano muzadde okitegeera nti afaayo nnyo ku generation naye ebintu bino obikola bakulaba wazze kuzinira audience walabe mulimu n'abaana abato abategese b'ebivulu government eri awo etunula bwetu oli n'ategeka ekivulu kya kiro saawa 8 abantu bali mu nkuuka mulimu n'obwana balanga ku radio omwana gundi abuze omuzadde ojanga omunona wano ku stage mabega kunkuuka wano ku Sheraton ekiro 31st omwana ku beach wali ogenda ku beach n'olaba ebibeerayo ku beach Entebbe yo genda yo n'olaba ebibeerayo naye osanga omuzadde agenze n'omwana we abantu abalala bali mu kwekola ebintu mu mazzi ne ku beach bali bwerere omusajja ali bwerere ebintu byonna biri bweru n'abakazi naye omuzadde aze n'abaana be mbu abalesemu out mubeera muta stupid to that level noba tewasoma bino byenjogera tebyetagisa kusoma mugulukazuku eno indigenous knowledge okiraba bulabi abaana abato edda generation ziri babeeranga nevula ebyabwe bagenda kids park lunaku lw'abaana era fe abakulu tutwalayo baana ebyo si byaffe bwe tunagenda mu byaffe abaana tebajja olwaliro omuzadde agenda n'akaana ke n'atekifu n'abagamba muyingire omwana asasula 5 omuzadde asasula 2 stupidity eno teri mu bategesi bokka teri mu bayimbi bokka eri n'abatufuga gwe poliisi gwe gavumenti oli ku geeti olaba omwana ayingira muli olira enyimba bwozula gwe mu poliisi gwe gavumenti gwe oyina amatu from piso up to diso oyina amatu wansi enyimba bwozula zikubwa n'abaana olaba bayingira mu geeti bayingira ku geeti bayingira eri kiki ekijja mutwe gwe nga gavumenti gwe kiki ekijja so the first blame should be apportioned to government. Abasiru bali basatu omusiru asooka ategeka ebivulu ntateke vulu nagamba abaana batonko 5 abakulu 1,000 muyingire yayagala sente tafudde ku generation yenkya omusiru wokubiri ye muyimbi ajja nayimba enyimba nga amanyintu mulimu n'abaana abato najja nga yambadde bubi nazina amazina gotategeera omusiru wokusatu omunene nya asinga yalina omuntu omunene ye government oyo ate musiru nnyo emirundi 10 ate nona muno omusoro n'atuyigiriza ebyekisiru muwa sente zange kunkuuma n'ennono zange ate n'amala n'aziteeka mu nsawo n'atafaayo ku biki ebiddakaawo ng'ate abapoliisi n'omuvulu mbala babawana sente okujja kubakuuma police security yes they are paid. So abasiru bali abo basatu kakati leka njogere waliwo ministry yebita Ministry of ICT and National Guidance eyo by the way yentwala because I'm a journalist on the other hand eyo yentwala na UCC Ministry no ICT Information Communication Technology and National Guidance babigatta mulimu okubeera nti olekalabalaba ku biki ebiyita ku mitimbagano communication ICT technology then nga bimaze kuyita ku mitimbagano ku radio ku kiwonna oba no ku bipande bye bawanika kakati olina n'okulaba oguiding otya national guidance how do you guide the country the nation national guidance bano tubasasula n'omusola abalalu bano
okutegeera mukulu Kasuku tubasasula n'omusolo. National guidance police ya Uganda buli lwa Mande ndaba enanga mukwano gwange wali enagulu akola press conference okutubulira wiki bwe yatambudde security ways era ebiseera bisinga babeera banoonya ebintu ebikwatagana n'obukuumi bwabwe nga security bwaba waliwo kyebatakoze bulungi awo ye platform gyagenda kosa okwedefendinga n'okuopinioni yaabwe saide yaabwe. National guidance okuva bwe yabeera mu ggwanga muno wali wulidde kintu etaddeyo press conference eyogereko naffe eyogere ku bino byetwogerako ebintu nga bwe bitambula. Wiiki ewedde oba omwezi ogwedde twafunye ensonga abanansi beemulugunya nti okutambula obukunya kuyitiridde. Ffe ng'eggwanga ng'ekitongole kya national guidance tugaidinga bwetu tewamanga omuwala tokkirizibwa kujja ku stage ng'oli bwereere gwategeka ekivulu tokkirizibwa kuteeka ekivulu nga ky'abantu bonna buli ayagala ne bebi ayakava ku bbeera ajje it is okay. National guidance olaba empisa ziwedde mu bantu. Mukoma wange amwe pan-africanist ndwanye nnyo emyaka mingi okutandika okusomesa abantu obuntu bulamu ubuntu okimanyi obuntu bulamu buwedde mu bantu tebakyayina focus y'abantu bonna mu Uganda eri ekyo kunoonya sente gwazijjako oba afudde oba mulamu si nsonga y'ekikola afunye eki sente. Obuntu bulamu buwedde mu bantu. National guidance ministry eno erina omulema munene nti yanabadde at least monthly or weekly nebeerako byeyogera okugaidinga ensi nti bannange muyitiridde ku kino era tugenda kukolagana n'ebitongole ebivunaanyizibwako okumakinga sure abantu bazze ku nnono zaabwe. National guidance gwe mulimu gwo okubuulira abantu biki bye bakola ebitali bituufu mu society era bwe bagenda maaso babikola society esobola okubeera etya. Bwolaba abantu ennaku zino buli omu omutima tayina basigaza kintu kimu akatema akatini akaliko kakasurvive okunoonya kyakulya naye nti Kasuku nti ofunye accident akukubo nti omuntu aja ayimiriza emmotoka akusaasire akukwata akutwale mu ddwaliro n'oba osisawo abavubuka abaja muzeeyi olina mumeka okusindika obusindisi okuva ku kkubo odde ku side olina mumeka naye nga bwe twakulira si bwe bitu bwe byali. So society eyonooneza naye nga gavumenti etunula national guidance etunula. Ensonga endala gye njagala kukolaga ku national guidance okwebaka kwabwe mukulu Kasuku oli mu Katuliki si bwekiri? Yes sir. Eyo towulirangayo nti abakatuliki abo mu church ku Sunday waliyo Sunday school ey'abaana abato okubasomesa ebyeddiini okubabuulirira okubasomesa katikizimu then towulirangayo nti abafumbo nabo balina session eyaabwe tokiwulirangayo abakatuliki n'abaprotestant nti ebintu ebigenda kwogerebwa ku baana ng'olina abaana bokka byanjawulo ku bintu ebigenda kwogerebwa mu bagenda kufumbiriganwa oba ng'olina abakulu. What do we have today? But the Catholic Church still has those things. Yes. And the Protestants, I think. Yes, era njagala kubawatiiki kati kiki kyenzizaako genda mu church z'abarokole kiki ekiriyo Bugingo mukwano gwange genda owuliriza ebintu bya Bugingo byayogera ono Sunday a general service Sunday ng'abantu bonna bazze n'abaana ab'emyaka 2, 3, 5, 8 na bebi ayonsa azze ne maama okusaba kwegayirira Katonda amusaasire. Wuliriza Bugingo byayogera babiri mu kwegayirira Katonda n'ayogera ebigambo ebyetaagisa audience nga y'abafumbo oba bataba abafumbo at least bali above 18 years. Okiwulira sebo nga message gyoyogera yalibadde ntuufu ku society oba ku age group bwetyo naye Bugingo n'agenda n'akwata buli kintu kyonna kyalowooza mu magezi g'amatono n'akyogera wonna waasanze wonna n'ayogera. But they have Sunday school, I think. They have, yeah.
Have you seen young kids in that general service? Mukuru Kasuku. Mpozi wangaye bugingo mkwano gwo. Mkwano gwange. But I'm asking, him being my friend does not take away the fact that he has done something wrong if he has done it. So I've not seen abana bogamba abato because chemanyi nabo balina Sunday service. I mean Sunday school. Yes. Now we are nga bajogera awo nti bajiina. Kati omanyi tebatukola. No ya tulaba. Ku Sunday genda oba olunaku lwona kubanga basaba everyday. Genda mu church ya Bugingo otule olabe. Weerabirego mwenyini weekolere judgment eyo. Olabe oba kituufu akategorizinze abaana n'abakulu n'abawula ne message zaabwe zanjawulo. Genda kati ekyo sagala kikubagana empaka kubanga ogambe oli mukwano gwe. Yes. Njagala tugendeyo oba atulaba agendeyo oba oyo asabira yatubulire. Okiwulira sebo? Ensi eyononesi. Pastor ebintu byayogera mu audience ey'abantu bonna mulimu n'abaana ebigambo ebi tebulikikangako. Bigambo ngachi. Because me I usually hear him talking about people work hard and you know those things. Are you sure? Yes. Omusaza n'ebigambo byayogera nga bwe byabafumbo. Nga si by'abaana bato. Naye ate abyogera baana. N'amaana agamba amagezi gawe gajja kuba mu ngalo endigezo ne zikuba mu ngalo. Oba amagezi gazze kuba mu ngalo. Akuba mu ngalo alina akaana k'emyaka 3 wano. Ngagamba amagezi gazze. Ezo zibeera zikyali ndigo oba kintu kirala. Kuba ate tulina n'okunoonya ekigambo ekituufu. Bano abantu abagoberera abarokole bano naddala bano abakozesa ebigambo ebifaanana bwe biti. Bano abagobezi era tubayite kubanga endiga ng'endiga nga sinsiru nnyo okutuukaawo. Sinsiru nnyo okutuukaawo. Zino zikyali ndiga oba kirala. So oli ate sinagamba nti ku church wokka wabyogerera mukama wange oyo musajja ayina media houses. Obuntu buno babusalamu obutambi naawe bulaba ku mikutu. Obulaba ku mikutu ayina TV abeera service eri live abantu abatagenze mu church balaba nange mbiraba. Olaba service erimu buli kika kya muntu naye ebintu byayogera tebikwatagana na muntu aliyo ku church. So bwe bamala ne babukatingamu ne babusala ne basaturatinga ku mikutu emigatta abantu social media. Tegera aina radio aina TV aina emikutu on social media. Kakati ebintu ebyo mukulu Kasuku basenga ne bakoja byabali bakolera mu nkukutu ne bagenda n'omunsiko ne babulira abo ababyetaka ate kati Bugingo abirese mu church. Naye nga abirese mu church government weri etunula sebo. National Guidance weri. UCC weri. Media Council weri. Media Council kino si kyayo. Naye UCC weri regulator. Yo kyeyagala musoro era nalabye kuzibaba bo baagala musoro gwabo ogusasude yebo bo ogusasude kisoke. Genda maso yonone society. Kasuku tuyina minister gwe tusasula sente. Ne tugamba gwe minister wa ICT and National Guidance ate somu bali babiri baina ba commissioners baina abakozi bangi kitwala banga ki okuza no wandika statement no twitaba namwe no gamba mu society wiki ewedde twasaze mu muze bwe gutyo tulowooza okukuma enono zaffe tuyina kukola bwe tutyo national sente weziri mu ministry era ne lwaki bagiteko kyekyo mu guiding society diwe bale bagigaidinze nkugambye UPDF ame embuya batwita buli wiki oba buli waweerawo obuzibu ate police yo naguru kyateeka enanga no batankubide esimu nsindikayo reporter wange nkimanyi every Monday press conference bagenda gwe National Guidance oyogera ki ku nsobi zolaba mu society. Bugingo National Guidance mwakamwandikira ebbaluwa meka mu mugamba mukama wange byoyogera birungi naye society age group bwetyo yo teyale baddemu mu byoyogera ebyo noonya abagenda kufumbiriganwa obabulirira ebyo naye agatta byonna National Guidance ekola ki? So nzaze Pan Africans ndabe society yaffe bwe tutavaayo ffe ng'abantu abalumirwa abaddugavu ne tubeerako chapter je tuteekako mukama wange Kasuku ensi efa oyina ke wayogedde wali nti UCC baagala sente
kati UCC yavaayo wano naddala during campaigns ndowooza walabaawo enyimba baagala kati kusengejja ne film movies ezo ezizanyiddwa abantu abalowooza nti bali ku ludda lwa opposition awo UCC yavaayo speed okitegeera naye nga society etayina political side yo tebagifaako oli avaayo UCC okuregulating oluyimba oba firimu bwebanga egenda kukonjera government eri mu buyinza naye waliwo ffe kati ffe bayirumba nze sirina kibiina kya bufuzi kyempulira nti kyekituufu kyowagira bonna babbi enjawulo eri nti ono omubbi ono esaawa zino omukonjera kubanga yalina omukono n'obuyinza obukwata mu kiyagi ky'eggwanga abba nnyo naye nabwabbaayo n'aleeta naawe ofuna obukunkumuko eyo naye kati olwana nnyo naawe ojje wano yaaveewo naawe weekwatiremu zeyo government and opposition so ku bombi bonna babbi kati nze irumba tosobola kugamba wagirako omubbi omu mutonotono nedda you understand so sina gwe mpagira nze njagala ebirowoozo ebiyamba ensi yaffe okukulakulana bw'oba obiina ng'oli mu opposition kwekyo nkuwagira nenkwatiiki era waliwo ebintu byempagira mu opposition era bakimanyi n'omwenaremu bw'oba olina kyokola ekiyamba ensi nkuwagira ebirala nkugaa kino sikikuwagira so nze omuntu gwange sigwakupangisa nti ogupangisiza gwe opposition lubeerera bw'okola ekituufu ngamba wano okoze bulungi so society mukulu Kasuku bwe tavaayo nga ffe weebale okutuwa akazindaalo nga kano ffe kubanga ffe tuli batono weebale okutunoonyangako okitegeera maybe this is the only safety pin we are left with as a country, as a nation, as a society maybe so nkusaba ofunangayo akadde n'otunoonyako. But now Irumba, the question will be where do we draw the line about nudity, bad messaging? Because you see, if someone is talking about, for example, if Pastor Ujingo is talking about how to hold together a marriage, and you say he says it ngabana webari, one, how does he filter? Nti kati abana webari naddala ku TV kwebali balaba, because TVs usually put PG parental guidance 13. Now that is up to the parent to pick away the child. Agorechi. But now this is in the Bible that he's speaking, whatever message he's speaking, to pass it over. So much as the message is right, for you feel he should not put out the message ngabana webali. Mukama wange, message za Bugingo, don't say message is right. There is no statement from Bugingo that is correct, that is even based in the Bible. Ebintu ebimwe creating ngaye. Olusi asoma Bible, olusi asoma verse ya Bible emu. Irumba, you had chosen to sign out and leave this place. I think. Nede mukama wange. Bien kubulira. Kasuku. Bien kubulira. Njagala owulirize omusajja oyo. That is not true. Kati gwe muwulirize. Gwe muwulirize kati omale omugambe nsomera verse mwokijje kyoyogera. Naddala ebikwatagana n'obuseegu bwayogera engeri gyabo ekisooka mukulu Kasuku. We have gone to school. Kasuku nsobola okuwa message nga message eyo nenjikuwa nga ngisabise n'ogitegeera naye nga sikuwe mudde. Because okitegedde bulungi nti kati n'emyaka emito najyo kati giri ku mitimbagano oba giri ku TV. Kankubuuze olowooza amakelezia n'amakanisa tegasomesa ebintu ebyo? N'abaana oluusi babeeramu naye priest oba father bw'aba asomesa ayina engeri gy'asabika mu message eyo, buli omu n'ategeera. Omwana omuto kitakwatako takitegeera paka bwe bagenda mu kyaki yabwe Sunday school babasomesa ebibakwatako okitegeera. Kwegamba n'okusabika message engeri gy'ogisabikamu nakyo kikulu. Kakati oyogedde n'ekirala ekya nudity ne music. Where do we draw the line about nudity? Because someone putting on a patra and dancing, are we going to say that is also nudity? Because we need to understand where do we draw the line? Yes. Ndoza kyoyagala gamba. And where do we draw the line? How do you say nti ono ali nude oli tali nude? Si kyogamba. Boundaries zirirudawo. Mugulu Kasuku twali tusoma tebakusomesako
private parts are and other parts. Yes, they did. Private parts ozimanyi ku musajja ne ku mukyala si bwe kiri. Lwaki bakiyita private part? Bakiyita private part kubanga bakimanyi nti ekyo tekiri suppose kubeera mu public. Ki suppose kulaba gwe na nyini kyo n'oyo gwoba olonze mu kafo kamwe akeekusifu mu ruumu yaffe. What do you see today? Private party yesooka mu maaso. Omuyimbi waba ayimba Shiba, private party yesooka wa? Era jakoso kutunda music ye. Otunda music oba otunda private party. Ekyokubiri, listen to the music, to the lyrics. Ndoza kati otegedde boundary, anti osabye boundary. Njikuwadde boundary kitegedde. Nti from primary P1, P2, P3. Batanga kusomesa, don't allow a man to touch you here if you're a girl and there. Those are private parts. Bwakwatako kuba endulu. Neno mabega kabena. So wekiri. Ira batuka basomesa bwakwatako kuba endulu. Nawe omusajja tokkiriza omuntu kukwata okitege. So oyagala gamba Shiba tamanyi private party. So bazimanyi. But they have realized in society is becoming more gullible. Society yaffe no Kasuku njagala okitegeere. Gendo kyetegereze. Enako zino this society now picks happiness, interest, okunyumirwa okulaba ebibi. Era bweraba ono omusaayi buli omu kati ajja kuzana akunga kiye kibaddewo kyebanyumirwa. Naye bo bayita bagamba waliwo n'ensonga ya business muzetu tebajja kujja. Bw'oleeta omuyimbi ng'ayambadde gomesi oyo si muyimbi. Olidde ba Mariam Ndagire ba Juliana Kanyomozi abasooka mu music industry. Juliana Kanyomozi is a princess from Toro. Nange ni Mtoro. Wali olabyeko akola ebintu ebyo. Music takunyumira. Anyumira. Why? Because she trusts and believes in her talent, God-given talent. And she's talented. Taina kuongera ko any additives ogwo ku appreciating talent yo kuyimba. So ajana akuyimbira ekitone kyaina kya kuyimba. Okyulira? No picking a message. No, you attach the message to the person. The character of the person, you love the music and the message. Bana abazze nako zino bazze kubatisa nti akimanyi talina talent enkana ne Juliana Kanyomozi naye ayagala Juliana Kanyomozi amuse wansi yayambuke. Akikola ati ekyo kandago obwerere bwange private parts zena gambi zasooka ku stage. Kakati oluyimba rujiramu just okitegeera. Ekyokubiri uliriza enyimba zino ngogaseko private parts zebalaga kati uliriza message zebayimba enaku zino music noliro omuwala n'agamba fe wama abakyala twagala sente teri kirala twagala sente wama twagala sente tewali kutunyonyola twagala sente. You are singing that song waliwo omwana omuto alimukuliriza and she's taking you as an idol, as an inspiration. Era kyovola bebiyimbi bino nze abaana bangi babasomera nagambira abasomesa tumuleeta bayimbi bano kujja kusomero kuyimbirayo kubanga nze wena asangayo omwana nza kutwala mu kooti gwe omwana nga namuleetewo okusoma sikumuyingiza mu bino because they go to these schools as abaana abato they look at them and adore them, they pick them as their role models. Kakati aze nagamba omusajja teri kirala kyalina kunyonyola alina kuba na sente gwe kitaawo okukwana nyoko yalina sente gwe babuuze bana abayimbi abaavu bano babuuza abaavu abayimbi abo abaavu olunkupe taata we okukwana maama we yamusaba sente taata we lwaki olwaliro gamba twagala sente teri kirala twagala sente gwozaagala gwani gwe kati laavu eyerinacho gye twatondebwa tuyina ogifuluze oyagala sente oyagala laavu abigobye oyagala sente toyagala laavu naye ate omwana tavudde mu sente omwana avudde mu mutual love. Okiwulira? So nowulira omuyimbi wuliriza ennyimba z'abayimbi bano wuliriza ennyimba z'abayimbi mukulu Kasuku naawe empaayo kale lwowulira sina lwempulira oyina ennyimba nowulira oluyimba oli n'agamba fumita empere nga neri mu kikolwa ne mu video akiraga fumita empere nosanga omwana we piwa nali mukuluyimba enkya akana bwokasanga kazina bwe kati ogamba akana akanonesa kano kabirabye gwobikola ate n'abasiru ba media betuyina ebyo gye bafula power play fumita empere yefuka power play kati nani kifula agenda kukola kifulu 31st December ono gwatwala
anti yalina power play. Kakati in the long run osanga nti mu butamanya bwammwe mu promotinze obugwenyufu mu society. Society mukuru Kasuku bwe mala kuononeka enkya nawe toli safe nange siri safe. Nobody is safe in a society that has no morals. Yeah. Yes. Njagala kusembyayo ensonga ya LGBTQ. Walabaawo juzi Constitutional Court yatukola bulungi. Yakkanya ne Parliament byayisa. Nti wano mu Uganda okusingira ddala there is no space for LGBTQ. Nenda baba lawyer abasomye nnyo abategeevu abagamba it is my right. Nenda ba even nze nakula nze nkyali mu P5 umanyi Andrew Mwenda is a mutoro. He's called Andrew Mwenda nanga I'm called Andrew Irumba is a mutoro. Ye first senior journalist gwe twakola tulabirako kubanga yasokera mu VOT footput Voice of Toro. Voice of Toro. Actually Voice of Toro ayajja kuzimba studio yali mu kwano gonda Mulangira Ndausi. Mulangira Ndausi yagizimba. Andrew Mwenda, Charles Mwangusha, Kiki Romeo, Bills Buto Dene, waliwo omusajja omulala bamwitanga DJ bamwitanga Big Brother Buka. Waliwo abanamawulire Peter Sande Lusoke katife nze nakula negomba Andrew Mwenda. Era ndi munamwe because of Andrew Mwenda. Namwegomba nnyo. Nolaba abasajja amagezi ge bajja ku blackboard kati ge batwala ge bakulembeza ne bali mu kulembeza the indigenous knowledge eyo ng'omuddugavu Katonda gye yakuwa knowledge eyo mukulu Kasuku Katonda amagezi ge yakutondera muto n'akuteekamu. If you summon that knowledge noleka byosomye ku bitabo ebiri influenced by the white man okitegera butegeezi nti LGBTQ right from the Bible is a sin. Sin yajja okuzikiza. No Bible mwekiri. Actually, do you know the history of Sodom and Gomorrah? Lwaki Katonda yazikiza generation yonna Sodom and Gomorrah? Sodom kiri mu Bible. Sodom and Gomorrah byagizikiza yonna kubanga abasajja bano baatuka generation nga tekyasobola kugambwako tekyatuuka. Ebisiya gabino. Olide. Naga wano si China kyentaasa. Kubanga ogamba omuntu kino kikyamu agenda kuleetera obwayiro bwa human rights. Okitegera akuleetera obwayiro bwaki Ba human rights. kati wona kamba koleki Kamba jewo. Generation najimalawo Katonda. Generation eze yino kati etandise baba n'abasiru batandise okubyogerako. Ayogera ku human rights nenga ayogera ku LGBTQ. Human rights ate ku LGBTQ. Human rights ziba rights z'abantu. Human beings. That's why they're called human rights. I want you to listen to this one, is also important. Yep. Human rights are purposely and specially made only for human beings. That's why they are called Human rights. rights. That's why we do animal rights. Zabisolo zino z'abantu. Kakati bwokera ku makya n'ogamba inze sikyali human being, I'm a minority group. Atayina category. You are not an animal, you are not a bird, and you are not a human being. Toli muntu ngaffe. Wabula wefaananyirizaako. Why? Kubanga nawe oyogera ngaffe, oli emmere ngaffe. Naye ate ebikolo ebirala ebya nature nga bwe yatutonda gw'ebifudde kifuula nenge. Ogamba Katonda engeri gyakola private party eno n'omulimu gwayo nagudescribing nga gugamba nze saagala eyo njagala amabega. Bw'okola ekyo tokomyawo noweewa ne category yo gye tamanyi ffe gye wagizza n'ogamba for us we are minority group. That is a different now society and group gye tamanyi. So you believe when they said they are minority group they are not human? Those are not human beings. And they are minority because maybe what they believe in they are few vis-a-vis the larger. That's why they say minority. Kakati ensonga eriemu fegana amateeka goleese mu kooti tukuvunaaniremu oba tukuyambe g'abantu mugende munoonyeyo ensi yammwe eri mu minority namwe mukola amateeka gamwe agabafuga mu nsi yammwe munoonye ensi yammwe nga yeyo ya minority mubirivingiramu mukole n'amateeka gammwe ago Irumba bwanazzayo
nange mujja kuntwala nga mwe bwe mukola ki nga mwe bwe mwetwala bwe n'abayingirira eyo naye wano ensi planet gye tuliko ya human beings respecting a nature. Kankubuuzi, homosexuals do not produce. The moment you start practicing lesbianism, you're going to destroy the human organs, the private organs, and even the anus. Ekitegeeza, through the anus you cannot produce. So, you minority group, you are planning to recruit from which humanity? Your existence. Mugenda kubeera mu threatening which humanity mukulu Kasuku? Because you have to exist, ticho. You have to recruit. Muina kufuna abaana. Kuba bwe mukadwa muina kufuna abaana emiti egigenda mwebyo bye mukola. Abaana abatabo mugenda bajja bwe mutazadde. Ekitegeeza bwe tubalaka ono naffe ndaga baleke babeerewo be bamanyi be bakola byabwe be bakwata konza kasita niza sibikola. Tomorrow oyagala okosa omukisa guno gwokubeera kumpi n'Irumba oseducing omwana we Irumba ayingire wuwo omwonoone it means nze Irumba ngenda kubanzalira gwe gwokuwonoona okutta gwe zaala ababo mufune ensi yamwe mubeereyo lwaki mwagala kubeera naffe ontegedde bulungi. So human rights are meant for human beings. Gwe LGBTQI because everything. You are not a human being. Look for your own world. Obo genda kubire simanyi. Gende munonye ensi yammwe. Muteke amateeka gammwe. Mwekole bye mwagala mu kabina. Tebutuna buzibu. Naye bw'ojja ono n'otonya wano ku ttaka. Nga Prime Museveni ye president. Nga Irumba wali wano. Sebo. Sijja kukkiriza kubikola. Kuba amanyi. Bw'omala kwonoona Kasuku enkya odda ku mwana we Irumba. Gwe toyina mwana gw'ozadde. You have come to destroy humanity. You have not come to build humanity. You don't have capacity to produce. Therefore, you are simply going to destroy what other human beings are producing. So tukuleke obeerewo. Tukuleke sebo. Ng'otegedde nti oli ono muli w'abantu. Ali abantu. Nga mumuleka abeera naibawo n'eddembe abeera with peace ntalina amateeka. Oyo abeera luzira kagenda ali ebyuma tisobola muleka wano either abeera luzira oba naafa okitegeera you either die oba bakweisolatinga n'obeera mu kifo ekyo kyoweka oli ebyuma byo ne cement naye bakuleka wano ojja kuwonoona society. So mukulu Kasuku society eno gyolaba eno ensi gyolaba buli kitundu mwogenda mulimu enono zaabo. Enono ezo gwe kasitokiza nti ngenda kubeera mu society y'abantu bano mu Uganda. You have to respect their norms and cultures. But when you go to Rome, you act like the Romans. In Uganda you say ogende Bulyambwa. Yes. Esaawa zino ndi wano bwe tuli wano. Singa olaba omuntu wano tuli wano ku hotel satellite. Singa olaba omuntu wano bamuleetedde embwa bamuleetedde yagisabye ne bagifuma na begimuwa. Towemulugunya wano. Lwaki omulugunya nga sigwa agenda giri? Kubanga it is not your society. Naye bwe musanga China agiri oyinza okwemulugunya. Gwe Kasuku gw'ogamba why bibalya nze mumpe ebyange kubanga ogenze waabwe naye tojja kuleeta ono mbogirira wano mu maaso gaffe. You understand? So people have to learn these things. Kasuku kugenda emanzu kya butonde it's nature. Naye osobola okikolera wano mu maaso gaffe. Dembe lyo okugenda emanzu naye osobola okikolera wano. Tukugamba sebo oli mutuufu that's nature. Naye you in a wrong place. Kyora ngane ne bugingo byakola binzo kuba bituufu naye wabikolera wakyamu. Society njoli mu kwogerera mu byoyogereramu nkyamu. Nonya society entuufu oyogere byoyogera tewali buzibu. So you feel disappointed by Andrew Mwenda? Si yeka. Nze ono gundi ono Nicholas Opio yaliko yajjako kunyambako ku misango ku engeri gye tukola buna mawulire obumanyi waliwo emisango gya Bank of Uganda waliwo emisango mingi so bakuyita okubira mukwano gwa lawyer n'ogenda naye. Opio Nicholas Opio is one of those who one time accompanied me at CID Kibuli. He's my person abadde mukwano gwange naye kati kyesembereza abantu abo bwela bomuntu ataddemu amagezi ge yajja ku blackboard ng'omuzungu obulusi yamuweredde n'ogenda ebweru n'agenda ebweru ku tiketi y'omuzungu enkya azze ayagala convincinga nze Iruma nti omanyi kino nakyo oli baba akikola muleke eddembe lye because you a lawyer
demberi eke genda okikolere mu nsi awatali society eno etabikirizaamu era Uganda yakoze bulungi yo tekuganya okulya ebigundi byo byoyagala gwe biri ebikukuzu byo naye si wano asi wano eno ensi y'abagunzufu eno ensi y'abaddugavu ate abaddugavu tebakirizamu ebyo kati gwe noonya ensi genda mu America mugende mu America mubirye gogenda kola President Museveni agoberera mu America genda mu America n'ombazungu UK obirye nange bwengenda UK na America mukama wange nja kukola bwenti kubanga yensi yabwe gye baagala you just look on hey make sure nze sibyeyingizaamu okitegera naye bwe nkoma wano tojja bikolera wano so we have to defend our traditional African norms and traditions otherwise bwotakole mukulu Kasuku yuwa oli kyoli kubanga bajjajjabo n'abajjajjabo bakutegekera nti bw'onoozaali bobeera ekyo singa abajjajjabo bali mu homosexuality tewalizaaliddwa Kasuku kakati ate waliwo omuntu ali mugamba Kasuku oli bw'aba abyagala kole muleke eddembe lye genda obukolere mu nsi endala nga bwe bulamu bwabwe nze siri musiraamu naye bwenyingira mu muzigiti engato nzijjamu bwe mba nsobola ne kanzu nyambala ne guni nenteekako ng'ate siri musiraamu naye lwakuba nyingidde ki mu society yaabwe I respect them naye ate sikola ki siri musiraamu so you have to learn these traits peaceful coexistence bwe oyagala kubeera mu society etakiriza mu ebyo kkirize nti ebyo tebakola ki tebabyagala bantu mwendo mutoolo ate abatoolo mu Uganda yonna abatoolo tumanyiddwa mu mpisa n'omunono zaffe omutoolo n'okukyogera by the way do you know that I have started understanding what homosexuality means at my old age here fe twakola ani akyogerako sebo ng'akyogera atya ng'abaana we bali tasobola okukyogera okifuna mukama atya abatoolo boola baabo tasobola kyogerako mbitegedde kati ndi wano ndi mukulu nti waliwo n'ekintu kibeeta bwe bati naye jjukira kati bwe baba babyogerako ku TV abaana babeera balaba mawulire n'oleeta eggulire nga likwata ku ebyo omwana naata kwebuuza bino bitegeeza ki you see so you are building a culture etali muffe so ndowooza abantu abamu sente zibamazeemu nnyo manne kyona ngambye obuntu mukulu Kasuku singa abantu baleetulina obuntu bulamu teri muntu asobola kudefendinga nti it is okay ddembe lye nze omusajja genda enyonoonoono omusajja munnange obuntu bulamu bwalagawa kubanga bwe namuzeyo ebyenda enkyana abeera waatya n'ebyenda bivaayo so obuntu singa mbadde n'obuntu bulamu mbadde sola na kumukonvinsinga nti kubanga bakozesa sente omuzungu akoza na million 2 za dola genda ompromotingira kino so oli bwajja kupromotinga takolaga buzibu bukirimu akolaga sente zogenda kufunamu naye sente bwemala zifuna zigenda kujanjaba ebirwadde byompadde. Anyway, the discussion is always long. It is now exactly 1 hour since we started. Ngeziringa dakika 2. Manyi bwentanga kwogera. Obeera tojja kumala. The Pan-African Pyramid happens every Friday. 5 to 8 p.m. Fairway Hotel. Fairway Hotel, so you can get there. Free entry. And you listen to more talks from people like Rumba, Omugagawo yazze, yani? Dr. Kiyorankuba. Dr. Kiyorankuba. Kiyorankuba. Naye waali bwe tuba tufunyeyo chance tusobola omukyazaako wano ne twongera okwogerako ku nsonga ezo. I hope you have learned a few things here and there. I always want to give people the opportunity to express themselves. Most times I may not agree with some of the things you have said, but because the platform is now for you to air your views, I don't want to look biased. Njagala kwebaza. Yes. Okutuwanga era nsaba funanga yakadde. Naffe for the minority group ya Pan-Africanists. Naffe tuwe yakadde akaffe. Kubanga naffe we are minority group. Namwe muri minority group ngabali. Kubanga ensi egenze nefante abantu kati abakkiriza mu buwangwa bwaffe. Batono nnyo. Yep. Okitegeera batono nnyo kakati bw'otaba platform ng'eno. Do you know one time the other day I was arguing with somebody. Gundi our traditionalists baina ebintu ebyabwe
abazungu baleeta eddiini ne babifiisa bwe bakusanga obikola bagamba oyo mulogo that's a witch doctor ne bakugoba ne ku kyalo bwe baali baziika gundi the queen of England Elizabeth ndowooza walaba ku makya omusajja bwe yakeera n'ebintu n'ateeka mu courtyard mugiyita mutya mu lubalaza mu lujja n'ayokya ebintu nga bw'atambula nga bweyogeza yekka nga tewali aliwo ku makya obudde bukola ki n'ayokya ebintu nga yeetoloola ennyumba omuddugavu akusanga eggwe obikola ebyo bajja gamba oli muki oli mulogo oli musajja bagobe ne ku kyalo mu kyaki olaba bookya obubaani father n'agenda akole bw'ati nga kawunya bulungi genda okateeke mu nyumba yo naawe okikole ku makya saawa 11 okikole oyo mulogo so naye nga ebintu bino ate baabikopa wano ebyaffe ne babitta ne bagenda babirongoosaamu okitegeera obubaani obwo buli wano mu Africa naye bw'okwojaga oyo mulogo so olaba nti abantu butategeera kye problemu butategeera. Anyway, we shall be reading your comments and turabe how we come back with another episode of Pan-Africanism, Pan-African Pyramid, Kasuku Live. I hope you learn something and you pick something and you see how you can adapt from the message that she has passed over today. Our government agencies, abetago telezamu, find a way how you can, you know, so that we protect. The biggest intention is protecting the society. What is the Directorate of Ethics and Integrity? Can you imagine? Under this ministry, attended under President's office. Yes. Ethics and Integrity. Ethics, integrity. When do you work? Mukolachi. Ojukira yali gundi Father Lokodo? Yeah. Nekati obaba ani abadda waawo. Bakolachi. No labo omuntu alibwerere ku TV. Get a pen and write to that person. Ubandikira UCC. Until next time, mubeere bulungi. Mwelaba. Mwelaba.